engatto ngololera. Nze first of all nze Saimo nze ofenda kulanga nze mulenzi yekanze last born wa mami nze tebangambako ombuuza otya nti ovaawo wanzaalo ngambeko ebyo birabo jja bisiba obikwate obifuneyo akazigo gy'opangisa obeereyo wekka obeere n'ebintu wange tagambwako nti tagambwako tekijja soboka omuntu ayinza obutakugambako ate nga naye ayinza okugambako nga bw'ayagedde fe ab'omukuba bakuyitako naye munneewaka ajja kukubuuza mbagamba nnyo munfo nange wabwerere mundeke mungumire nina atoba nange otherwise egoyo jja gisibawo ku nkondo wajja kubeerayo omuntu akubuuza mu buvunaanyizibwa kyejjeemu kiri nti me is me avaako sigambwako nze tosobola kuŋŋamba kino nti kati ofunye omuntu like omuntu oyo bulinga buvunaanyizibwa bwo you're two people so mu ngeri yonna oyina okatinga down yo ego oyina okwetemako gana amawawaatiro gana agakumera galina because someone is entitled to your life waliyo omuntu alina okumanya omwami wange aliwa nti naye bw'oba ne babazze alina abaana b'okuripotingira famire eyo yonna Saimo ebuuza paatu onaaliwa singa abeerawo ekintu kyonna naye g'obeeramu gali amampaati nze tebambuuza nze tebakola ki munno omukaluubiriza obulamu bagenda omukubira amasimu nga tebamanyi gy'oli ebiseera ebisinga we lose out on nice people abantu abandibadde batwagala abantu abandituwadde ekitiibwa abantu betwandikuze nabo betwandikaddiye nabo betwandyezimbye nabo naye nga baagala okukaddiwa nammwe bayinza batunuddeko mu future nga mayinza otanyumira bukadde tuba losing out because nti gwogamba nti me is me tabeera na family me is me tazaala me is me abeera bibi abeerawo ng'alinga eyavaako so oyina okuteminga down oyina okukakkanamu kyetuyita compromise mu ngeri yonna nti nekyotandiyagadde okikola olwamunno omusajja oyinza okubeera nga kituufu omanyi okwala bulungi obuliri ng'ekyamazima obumanyi naye nga kale bebi abwala naye abwalira mu tayimu ye oyina okuyiga okukigumikiriza nogamba now I'm married some things will definitely go wrong otukatayimu ng'omuwala basajja nga amanye buli kimu kintu kyewakiteeka amanyiwo buli kimu kakati ono najja abakyala akeera bukezi lunaku n'awulira nga ekitala alina okikyusa n'oyingira obuliri n'oyingira okisenge bakikyusizza oba yagala ninayo kochali wange gwe mmanyi yali yagala nakakyala kali ka Miss Uganda benakogera minzo okamala tenga saga byasa nibabeerawo nebbanga like for 8 years naye nga omwala jawuzi ku weekend n'agenda mwali mwakogo omwala we yamovinga in nekiyiika ninga bali basobola obbeerawo because ye bamuyitaka nga wenkatadde wenkasanga teri omuntu ayinza gumikiriza ebyo ogenda zaala abaana oteeka wali essimu yagijja wagiteeke wali ate ya compromise etandika bwekulema okutandikira kwono wokubiri akwegaseeko kitegeeza ono owokusatu ajja n'owokuna kati nze sijja kwerabira lunaku nguze entebe zange zaggulwe zinyumira osobola okugumiikiriza ono asooka nogatozebakamu kale ne kajja ne kazifukamu n'owulira ng'oggweredde okitegeera be bantu bange so twetekemu ogwo omutima kyolina okugumiikiriza abantu balina ebirungi bingi nyinza obbeera ano hafinga oyinoonya omukyala alina 10 good things naye nga nina ebintu ebyo bina nga bisobola otuzima ne tubeerawo so forget the 6 gamba kino kyo hafi kyamulema ate naawe tulekerawo okulowooza nti omuntu wange antegeera nti nze yooyo gezaako teri omusajja agenda kugumiikiriza because hafi yo outgoing okuba endongo bwe bulamu bugamba nze am a life of a party nze no bw'ofumbirwa omuntu teri agenda kugumiikiriza okumenga okusaawa 8 gwa kiro kusaawa 10 ez'ekiro teriyo si kya buli lunaku okitegeera at least olwolumu akatonotono ate olina okugenda ng'oadjustinga ate nga era obeera mu ffumbo olina otandika okubaako byoyiga nti ngendayo omulundi gumu mu wiiki ate naye n'omwesipa nga tugende ffenna wiiki ejja sijja genda okitegeera mpola ogende ng'obyejjamu kuba tosobola kufuna byonna tosobola obulamu tebusobola bbeera bwe butyo so tuyige okubeera nga twezazza mpolampola ogwo ogutimatima ogwo ogulumya abantu ino bambi kikuluma n'ogamba neza omusajja wange ebbanga lyonna lyembaddewo yagamba ye kino talikikola like who are you abantu abamuli used wekwata essimu n'otambulatambula nga kirimu ggwe katoti ojja mu bulamu n'omuntu omulala ayagala accountability lwaki ovuddewo ayandasande omukikumenya mulina okukomawo kati munda muli kiva wala era olumu omala kusiikamu eddakiika zonga 3
gina mmala ekyo kyamanga tetwogedde anyway mbadde njogera n'otambuzayo mukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu pulogulaamu Sumulula wano ku BBS Telefina.